Ladies and gentlemen, so much welcome. My name is One the King himself, one of Celeb Jazz. Ngabuli jetu nizo bagamba chichi choka. Mwongere ku subscribinga, mwongere ku likinga, mwongere ku commentinga. So tubeeranga tugenda maso na mulega mwe. Tuba tusaka mawulire mu buli info mu buli kitundu mu buli kaseera poko kale buli kasali bagulire bya muntu tumufu ba celebrity. Tuba tugenda kwa tulikutusa kwa no nyinyi. Twagamba tusinzira ku Celeb Jazz Studios esangiwe nankulabye. That is kizimbe bakita Prime Tower eduka oba studios ziri ku level 3. That is 04 botuka ojja kola ekipande kinene Celeb Jazz Studios bano no bakwata emikolo bakola videos ezenjawulo ez'abayimbi ate bataddewo n'akapya guno omwaka baweereza bulk SMS yagategeeza abantu ku business yo yagategeeza abantu ku mikolo gyo yagategeeza abantu ku kintu kyonna kyonna na kukyala kuhinjirwa bekwate aba Celeb Jazz Studios wali enankulabye 0702 10 41 25 ojja kuba basangawo sikolanze kankola n'omukulu Sarolens okubeerawo ng'ate abatuusako stile ebifaananyi ebyakabinga bino namwe nembeera okubanga mukola ki mubifuna kati no tugenda kwatandikirawo bulungi nnyo mawulire golunaku baire welcome back omukulu amanyiddwa nga Pallaso Lasso King of the East omusawo w'omugongo okuva ate side zeri gye wagenze e South Africa ono mujjukire muno yagenze South Africa era adamazeeyo ennaku wazindaba 7 ng'agenda okuba ng'agenda mumalamu concert eyali etegekeddwa DJ Rav okitegeere DJ Rav ono ategese nnyo concert nyingi nnyo ng'era y'omu ku bantu abagala okudda mu bifo bya Ivan Semwanga mu kutegeka ebivulu South Africa wali chaliwa nga manyidwa nga ali mawale kutumiddeko nnyo tumirako uyo mchala yabanja kamyo no saliwa muitali ali mchala omujjukira alinayo South Africa naye kutumiddeko nnyo n'abantu mwena mwena chaliwa nga South Africa mbabuuza ko how are you all doing Pallaso munnange mugende South Africa eno yagenze nakuwa abakyala omuziki ogwakabye nnyo era nga munnange eno bamutuuse ne bamugamba sebo jake ngoye tulabe ku mubiri ogwali mu malamu video owagwe kugochina Pallaso nga jake saati nga abalagako nange nabagamba mulinde we na jake saati mbalage ku Malageko ku 6 pack musobole okubanga mukola ki nga muzitegeera mubere bane audio wa Lawrence ngana yagwa kale mubere nga muzitegeera bulungi nnyo so okubanga mukola ki mulaka ku 6 pack se kyokka Pallaso yasinzidde South Africa nakola ka video akasinza okubanga kacyankalanya ensi Uganda wano yabadde alangira aba URA oba yavuddeyo ku bigambibwa muno URA egenda kuba esitule motoka ya Bobi Wine egitwale esokubanga egigereka emisolo emingi ennyo obanga egijjako omusolo omungi ennyo Pallaso yasinzidde wano n'agamba muno banange nange nzeke nyini emmotoka yange manyiddwa ng'ekika kya Range Rover Black nagitumya kuva just eri mu America nejja ne mwagiremeza ku URA because omusolo mungi nnyo gumuteeka ku motoka zaffe zino ate ng'ekira tubaite tukola first of all tubaite tulina bivulu ekyokubiri tubaite tukyayimba ekyokusatu okitegeedde nnyo bapromota mwagano bawa ssente basobole okukola ki okuteeka tubadde mu mbeera ya covid of which we all understand naye mmwe ne muvaayo ne mukwata basereebo oba abantu ab'enjawulo ne mugereka emisolo a lot of money on their cars ngamwe URA why do you do such a thing nasaba government eveyo eyingire mu nsonga zino era njanga kutuseko ko Pallaso naye kyenjalo tiyakoze Pallaso no mukuva side ze South Africa yavudde yaguza amanyo ga golodi ningamba sente zibamufuye ziyaguzeemu sente zibamuwa ez'ekivulu ziyaguzeemu kiki Lawrence era yabadde agambadde bunyo otwamugwiddeko ali mu makage emakinde nga yakatuuka fresh from South Africa ne mubuuza ne kubye Tafoten n'agaana obyogerako n'agamba Tafoten taliddayo ddala because bamuyisa bubi nnyo n'atulira ne gyeyabadde sokansoke nkutuuseko Pallaso n'omukyala gwe yagambye gwe yatulaga ku Facebook ye muno gwafunye South Africa then tugenda mu maaso n'omwoyo amala mangi nnyo teweerabira bannaffe aba Celeb Jazz Studios wali enankulabye ku 0777 02 34 05 07770234 05 beekwate kati naffe bere nga yogera okola ki okutubeeramu mbuddeyo namwe mwe bali ku representing swaga okomyewo napya erinnyo lyeryo swaga lyeryo mwana bazita grills yes just nze naguze ebintu byange kwesanyusa kwesimulako nnaku kwesimulako just naku ya covid tulabye okomyewo like obadde masanyu naye otuukidde mu nnaku ya kabira eyatutemamotoka kiri kitya yes emmotoka eyo gyeri just naye abayimbi nga emanyi batudde wansi omwaka mulamba omulimu gwabwe arts is one of the most important jobs in this country abantu like jirisa abantu bangi abategesi b'ebivulu bakanyama aba media TV ate zikoseddwa nnyo covid
kyokka teriyo muntu wabuddeyo kugamba nti owaayo b'abayimbi babeerawo batya you know naye ne tuyita mu mbeera eno ne tusigala nga tutunda eggwanga lyaffe nga tukola emirimu emirungi kuba ffe tetuli babbi naye ate n'olaba nga ate era omulimu gwaffe tegunnaggulwa mwe twalijja ssente zikola ebintu ne pulezidenti yagamba URA erindeko kitegeera naye ate n'olaba abantu abadde bakola ate bo nga batekinze chance eno nga bagabana ebintu byabatakola ki batalina ate ngeno pandemic ffenna yatunyigira wamu sinze nzekka naye so nenvaayo ngambe omuntu yenna aliyo gwe kikwatako batunuulire abayimbi nyinza n'okuba nga nze embeera yange tetiisa nnyo nga n'ey'omulala naye abayimbi bali very important figures to this country kati okulaba nga aba URA bagabana bas auctioning ekintu ky'omuntu atakoze omwaka mulamba ate ng'omulimu gwe gwayimirizibwa government nga ye mukozi ne bagambe nkya nti akole atandikirawo naye nayita mu buli mbeera nga tafunye na buyambi oba kyate n'olaba nga so kyannaku nsaba babe n'ekisa beekube mu mutima naye baba tebasobola ebyo nga tugenda mu maaso but you know navuddeyo nga kinneewuunyisa kwa ffenna tuli bannayuganda n'ensi yaffe ate ffenna ebintu tubirekawo n'omusolo guli okuyamba abantu kati ate okubeera ng'olabye banno babanyigiriza tebakoze omwaka mulamba ate n'okwata emmotoka y'olijja ateekamu ssente nnyingi ogishipinga ogigula ogikola buli kimu wena ogiokishoni nga bwokishoninzi nga mmotoka yakyaliwo ya muganda munnayuganda munno ng'ate okimanyisirwa kuba tayagala sasula kuba ekigendererwa ky'okusasula weekiri naye just balindeko ensi erimu economic depression yeetaaga okuhiiringa. Okay, bakubanja ssente mmeka URA era emmotoka eno yatuuka etya mu ggwanga? Bagibanja miliyoni bagamba 5.4. Yes. Bwe bagamba so 5.4 wetwahitinga covid emirimu bintu ne bislowing nga bingi ne priorities ne zikyuka ne plans ne investments z'abantu nyingi ne zipa sinze nzeka naye ne president naga URA emulindeeko kwanga twahitinga pandemic eno ng'enkya batwala ne yaka million mujjukira so kati ate okulanga ffe n'omulimu gwaffe tebannaguta tebannakolawo yadde akantu akatono akataamuko katono nti abantu bafiiriddwa businesses tulina kuba nga tufuna like buyambi ne tetufunye yadde obuyambi like you know ate nakyo tetukifuddeeko tusigadde tukola emirimu gyaffe kati ate okulanga n'ebintu babitwala even amidst the pandemic nga tennaggwa nakyo kikolwa I don't think kirungi tebakushoninga mmotoka zaffe beekubeko mu mitima bategeere nti ffenna tuyise mu buzibu basasire bannaabwe n'entuuyo zaabwe kubanga abantu bangi balina ekigendererwa ekisasula naye olw'embeera eyajja mu nsi yonna. Yes. Okay, how did you get this car? Yatuuka etya okubeera nti emmotoka nagigula ne tugireeta wano e Uganda ne waliwo omuntu gwe twakolagana naye n'atuyambako ku by'omusolo n'atubba bw'atubba ffe nga tulowooza it's okay ne tuvuga emmotoka ne bagikwata ne tubagamba tuli willing ogisasulira you know nawo ne baba willing ndowooza tuwa ebbanga naye kati ne pandemic nejja like covid najja abayimbi tebaddangamu kukola byonna nga bw'obimanyi kati ate okuwulira nga tebannatuggula ne president tannayogerayo yadde n'ekintu ekigamba nti oba abayimbi kiri bwe kiti ate bo okubeera nga kati ate batandise n'okukwata like ng'emmotoka yange you know I still can pay for it if I have a chance to work nsobola ogikolera nengisasula naye like bategeere nti tuyise mu storm eno bo basuubira abantu okubeera obusiness sente naye nga tuyise mu storm eno ffenna tukosezza. Yes. Twalabye some of the videos goli ku show in South Africa and people are showing you love. How did you feel the vibe? Yeah, they're very good, you know. Banga dene lisenga sibeera ku stage. Badde misinga bafaani bange. Ate nekyalo nasemba okubeera South Africa. Vibe yali like wali bingi ebyaliyo. So nemba ne bad memories ya the first time yange okuddayo omukwano gwadde mungi bannayuganda balaze omukwano mungi. Ba DJ Ravi, ba Jazz Zaitun, ba Philip Ganja, Norman Ganja, bonna mwana like balaze omutima omulungi you know mu buli ngeri bawagidde buli mbeera
so kivola kyakabi bannansi banno okubanga ng'obaagala nga balina ssente kwa buli baba nga balina nayo bingi biggondera ffenna tusobola otuuka ewala nga buli omu tumuwadde ekkubo lye n'abawa akabi nga bw'alina okuba tulekera okuba ne ttiimu eri stopping abantu anyway kyabadde so great obuwagizi baalaze bungi kuba babadde n'obusobozi ssente zadde nnyingi awo bannange South Africa yaman neyongerayo bawagidde then netugenda ne mu extra welcome yategeteddwa Alex yadde n'abantu bangi netunyumirwa era it was a great moment n'okulaba abawagizi after this long time of performing ennyimba nkiminsinga naye kyabadde kirungi. Like you had a Malamu concert, South Africa, like two countries in Senda zikola shows nga zili organized. What do you think is lacking mu industry ya Uganda okubeera nti nawo muddamu ne mukola shows? Kyenalabye eri bwebeera lockdown before curfew abantu bakkirizibwa okukola byonna bye baagala okukola. So lockdown yaddeeko masawo bazaadde 5 era naffe twagoberedde amateeka yes ne tugenda paka ku ssaawa ze baatuwa. Nenze kyendowooza is arts industry essaawa like buno bulwadde bwajja tebulina gye bulaga ne vaccine eruddewo so tuyinza okufiirwa ebintu ebirala ate nga obulwadde maybe tebwanditusse kutuuka ku ekyo. So I think essaawa eno abantu bali very well educated, SOPs bazimanyi, sanitizer bamumanyi, mask nnyingi kati n'ekyokukola bakimanyi. Balabye ne bebulumyeko ne bebusse abantu si baana bato abantu basobola ndooza kati okugenda mu maaso ne baizingako ku lockdown rules ne business endala ne bazigulagulamuko abantu kati obulwadde tebukyali strange nga luli bali beat familia tusobola okulwanira ku stage endala ate kati okusinga luli kwa luli abantu baali tebannabumanya bulungi gye buli tebuliyo gye buli bingi ne kati essaawa eno people are more familiar. We can fight this pandemic on a different stage now tuve ku stage eri gye twatandikirako batuteemuko. Yes. Did you happen to visit these places bwewafuniramu obuzibu ogenda ochecking eko oba bugeto? Okujjako Dr. Malinga yantutteko eri Mpompo nenkolayo ku music ne bagayi babayita ba 7 steps ne shooting ne videos emuna shooting Soweto video ya nalonda ne mala party ya mtu shooting Soweto mu ghetto. So mikwano gyange DJ Raymond bonna Solid D bana Uganda nanga bonna nga bemba bamenyedde MC Noman ne bantwaleyo like ne bandaga nti sinti buli kitundu waliwo embeera like it's good osobola okunyumirwa bampadde life nungi mwana. Yes. How many videos they were shooting outside Uganda? Na shooting the video nya. Yes. From different places? Yes, from very different places. Well, all in Johannesburg. Twa shooting ideko Basonia, Southgate eyo, shooting idako adawa itayo nera bidde ekifo badde bakiyita. Twagenze tumovinga nga tugenda tukunganya buli kye twetaaga. Yes. Ate Zanzibar yeti wakodde video because twalaba continue wayitayo ko bawaidi ku ngenda bakuba surprise. Yes, surprise. Nali ku mirimu naye nabye nnina okukolayo but it's a coming surprise. Abayimbi bano sawe no bakaaba badaaga negwe ofulumya hit ku hit video ku video ez'amaanyi okikola otya gwe nga gwa kasente olina muki? Ekisooka nakola emikwano mingi. Emikwano gyange Katonda n'agiyamba egimu negifunamu so bayiwawo omubiri ebyali badde bizibu ne bigonda then ekirala Katonda yampa ekirabo nze siri muyimbi mboba bampandiikira music mboba ki nze ndi muyimbi eyeeyiiza so nsobola okukola ennyimba 10 olunaku wemba njagala so ennyimba ezo ate era mba nzikolera abantu kati otuuka n'ozikola n'ogabirako bayimbi banna abalala nabo ne bayimbako nolaba ng'era zikyali nnyingi no abawagizi banga bagala music abawagizi tuwaye music naddala mweno time ya pandemic abantu bagala music abantu banakuwadde embeere badde nzibu ddala kakiba kirungi ne tuta music oyo naddala nga abantu bamwagala
n'ekirala bannaffe betukompitinga nabo abalala ab'omu nsi endala nabo music bamutera kumu to maintain the trend. So yes, we have to stay productive as much as we can. Tutunulye essaawa eno ekiriwo nti kale temulikola shows, just music mwakubibwa ku TV, radios, oba okifunamu oba otya, you're just investing in so that when they open ojja mbojja? Well, music teri yansasula kutandika kuyimba, ate teri asobola kunsasula kulekerawo kuyimba. To start with, music tumukola because it's fun, because it's music. That's why we do the music. So nze music mukolera abawagizi even when I know sigenda funa, because it's what I love to do. When I do music, I'm happy. It's part of my life. Kakati n'olw'ensonga eyo waliwo other means of generating income, even though tesobola ku amountinga kukubeera nga shows nzigule ng'osobola ogenda n'oyimbira abantu face to face. But at the end of the day, nze nkola music. Okay, it became a job, but it is what I love to do. With or without money, I love doing music. Okay. Yes. Betulaba nti tebagenda nnyo mu bintu bibeerawo nnyo by'abayimbi ebyo, whereby ukomi like binene byawuma. Are you a member? No, I'm not a registered member. Okay. Naye nga nabibeera mukko buli omu akolako kyakoze. Tojjukira bannondako nga treasurer oba nali treasurer, no, nali nkiikirira dancehall category oba ku some, yes, gye twali tukoze y'abayimbi nengezaako kola kye nasobola. Yes, and muntu tasobola kyemala bwase kinoomu, buli effort gye bassaako emataringa. So nange nassaako eyange ate era nkyasizaako eno mu ngeri yonna gye nsobola. I love to see the industry grow. Okay. For now, gw'omuntu omu ku bakola ennyimba nga bamwafunye opportunity whereby Minister Tourism Chwanda yavuddeyo n'abawa zino packs ze ozikoleramu videos, kintu kyonna kye mwagala, as long as it's under tourism mukoleremu. Do you think it's going to add something on the music industry? Yes. Buli kintu kyonna kye basobola otuwa ekigattako kiba kyakabi, but at the end of the day njagala nzijukize minister nti omukulu minister industry nebaddewo siffe tugisoosemu ate siffe tugenda ogisembamu, naye abayimbi n'okuviira ddalira ku bajuze Chameleon music videos wezajjira tuze tutunda eggwanga lino nga tulyagaza abantu. Pax mainly sees Uganda's tourism yokka. Bwe nninnya Uganda Airlines kuliko n'akantu akagamba Uganda is East African Party Central. So abantu bagenda ne balaba amazike eyo ne bamala okugalaba bamalira mu Kampala okujja benjoyinge nightlife ya Kampala. So the nightlife is also a part of the tourism. Lwakuba nti bagignoringa twesiba nnyo ku mazike nga ate n'abantu abannayuganda bennyini tebannaba kugenda kulaba ife ebyo ebimu tebamanyi nti gye ebiri. So sometimes I think balina okutandika by empowering arts industry kubanga etunze nnyo ensi eno through videos. Eddie Kenzo, City Alos, Jamila Chameleon, bingi ba Radiant Weasel, Pallaso, Spice Dana, bonna ba celebrities awaddewo ennyimba tushootingira wano ne tugenda ne gye tuyita ne tuguza eggwanga lyaffe abantu ne balyagala okujja wano. So batu empowering, for example, balina billboards nyingi mu kibuga ne billboard zikola ki. People don't watch that stuff anymore. People are watching our social media pages. Mukolagane nappe nammwe tulabe engeri gye tuyinza okukolagana n'abayimbi bannammwe abalina abantu babalaba. You have international stars here. Make them brand ambassadors. Just opening your park alone is a good thing. But you can even empower. No gamba kati omanyi abayimbi be Uganda tubakozesa ku social media platforms zabwe. Pallaso ali required okola post za Uganda tourism 10 buli lunaku. Tujja mu facilitating bwe tuti tumufule brand ambassador wa tourism, tumutwale nga alabe ebisolo bino, tumutwale nga for example campsites, ayimbe tuveyo ne events. There is so many ways we can sell our country. Kati naye nekyatusiime abaze nga bakikola
twongereko boba bawadde park walabe nti ate ne nightlife eyo gyempowerinze otyako is part of your tourism. Your clients, your tourists want to come to the nightlife that we create, so empower the nightlife, empower the DJs, involve them more, but empowering, see just kugula buguzi park ozibalekere, because we don't even know what to do with the park. Have some programs as it involving into the tourism, is it revenue, that is reproductive. Yes, I think. Then you came to like your work like go gola banti band so semba glo betuba webyo okutugulawo obotuwa ebyo kino kibatuwadde ku bizibu bye tuyina already tubadde tukibakolera ku bwerere nga tuwa tebatuwa ng'eggwanga tulitunda balina kati kujja ku empowering Pallaso okubeera more visible. Uganda bagirabe mu ngeri eno kyetaagisa ki, because we are creators. Nze ntule nkugambe singa tukola oluyimba bwe ruti ne tukola ne bwe tuti ne tukola bwe tuti, you can empower me as wildlife. Osologa Pallaso ono bwe tumukwatanga ne tumuwa trips, paid trips to go visit these parks. Netumukuba ebifaananyi n'abisa ku social media ye naffe ne tufuna ne tubiteeka. Bwe tuteeka Pallaso ku billboard ng'ali mu bisolo oba no si ku billboard oba ne tukwata page ya Pallaso, well ne ku billboard ba celebrities baba involving, tuli more visible than ebintu bingi bye bakozesa. Osegera sente zibeere directed to things that are productive. For example, nze mbateeka ku Instagram yange ninako international following eyagala okulaba ebintu. Nze nagenda recently mu park nene ku yefaananyi era abantu bangi bambuuza park kyeyo waliyo kino because abantu ne bannayuganda bennyini tebamanyi nti nebyo ebintu gyebiri, balina ssente mu kibuga asobola okugenda naye nga they need to see them from somebody which is us, because we are seen, we are visible. So the Ugandan Tourism Board needs to take advantage of that, because we are Ugandans and we have visibility. So through that visibility, use us, create jobs for us. Let's create jobs for others while we promote tourism together. Omuntu agirabire kunze, because I'm visible. Nekati ebintu bingi byetuliko ebitali visible. Ate kati babuddeyo n'okujja okutugulirawo paaka obanga ogamba nti badde tulaba na mulimu gwe tukola already. Kuba already tubadde tukola. Mu videos, mu dance zaffe, mu art waffe, byonna tubadde tutunda Uganda all along. So empower, don't just open a park. Empower. Find out how you can add on so we can empower you more. Yes. Okay, semba wotabadde ekibadde kitambula abantu abayimbi bavuddeyo ne bakola ki ne besimba ku president waabwe. Should we think Pallaso y'omu ku abo banajja n'asaba obwa president? No. Nze simanyi nnyo byakakiiko, nze manyi byakuyimba mu studio na byakola nnyimba, ebyo byentegeera. Ebyobukiiko sibitegeera nnyo, wabula nsobola okuba ku magezi gange we gaba nga geetaagisiza. Yes, mwenna bambi baganda bange, bafani bange, bachali bange, mwebale nnyo kuwagira Pallaso. New music soon, coming out very soon. New videos soon. Yes, keep on supporting Pallaso. Thank you.